singo bawula nga tuve wali olutalo we lwatandikira nga Junior abuuza kiki alien yakola ekitasobola kumusonyiyisa nga ate osobola okulikonsayiringa ne Bebe Cool. Wano mwolesa TikTok ambu ankoleke amannyo. Aliwa. Simanyi nze gwe waleese. Bw'oba oleeta omulala ng'ondagirira engeri gye nzijjako. We binaagaana nga nsooka njijjako off essimu ng'eddako nga mbivuddeko. Olina bulandi muganda wange. Kabaata. Kabaata kankubuulire. Bwe mutwe mwawaganga kati kankubuulire story. Nze ndina ne mukwano gwa Isima tebakulimba. Ye buloga yekka gwe nalimbadde mukwano gwe kyovola we yafa. Nasula ku NBS. Nagenda ku NBS nga teri n'omu ne wababajja wabuuze. Buli omu yagaana okgendako nga buli omu atya okufa. Nava kiwaatule wa Bebe. Kyovola wenda oli ayasama mbu neesiba ku Bebe ngamba lengera embaata. Nali kiwaatule. Kamale Junior yagambye weesiba ku Bebe Cool. Nedda abo baleke toyogera ku mannya ga baalemwa gwe tofaayo. Nze am still composing nze nkyali nze. Gwe tofaayo. Nali kiwaatule buuza Kafuko. Era ne bagamba muzeeyi wo Ken Kalisa atugambye tujje wooli. Ne mbaga ndi kiwaatule. Ne ngamba nja kuleetera obuzibu omusajja. Ne mbaga akanvuge nze nezijja mu studio. Buli omu nga ntunuulidde. Ne bangamba bakubidde buli omu nga yeekwese mu kitanda. Lwaki? Isima was my friend. Twalinga twevuma Isima lwa nsonga tetukkaanya bonna be tuwagira naye nga he was my friend. Sikugambangako mannya g'oyogera n'abantu nti baali mikwano gyange. No. Ekitugatta n'abantu abamu business but Isima was my friend. Kyova olaba najja nga baakamala omukuba amasasi nga abamu beekwese mu ttooyi. Nze najja nga basobola n'okunkuba amasasi kusanyuka n'enkeesa obudde bulamba. Nali nvaayo essaawa 8 nasanga polisi n'amagye ne baŋŋamba odda wakonze ngenda ku mulambo bakubye Isima. Ne baŋŋamba togenda genda tuli wano kuwerekera paka wo. Buuza Kafuko oba buuza ab'NBS. Laba ekyaliwo ne ŋŋaana kubanga nali sibamanyi. Neesula ku NBS sigenda okuwera 11 we baagenda ne ngenda kugwanika. Ne ngenda ng'abalala bonna bali mu mayumba beebase bali mu kwebaka n'abakazi baabwe. Natuuka kugwanika ssaawa 11 kitundu. Nempita taata wa Isima ne mugamba weesiba ekimyu lekera awo kaaba. Buli ayagala ssente alina zitera ku ssimu yo. Kyova olaba mu lumbe lwa Isima teriri complaininga nti waliwo ssente ezaabula. Balamu we yajja namugamba toleeta ssente enkalu ziteeke essimu egi ya taata wa Isima. Ze nali coordinating ekintu ekyo. Ez'akatolu bw'ama towulira nti waliwo ezaabula eza Isima tewali. Lwaki? Isima was my friend. Nendo tuuka ku lumbe okuziika ne bakwata akatebe baganda ba Isima ne banteeka mu maaso ga Muhammad Nsereko nga bamugambye womala okwogera kawa akazindaalako wisdom nga ndi katebe bonna abasiraamu batudde ku ttaka nze nali katebe. Muhammad Nsereko n'agaana okumpa akazindaalo n'amala n'akuba simanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Abasiraamu ne bayimuka ne bakola saaku ne batandika okusaala ne mmanya nti oyo atidde kubanga akimanyi ngenda mwesimbako e Kampala. Osegeera muganda wange asula nakawa mu nyumba ya Mary ya Kyambadde. Gwe okimanyi asula mu nyumba ya Mary ya Kyambadde nkimanyi okimanyi. Nze nazimba Kampala Central ate kati ondete kubali abapangisa mbunina obusungu ku bantu naawe. Kabaata tereera. Isima was my friend. Zenda bamuyomba ne tamali jawo naawe Kabaata toleeta bye sitakugambye. Leka abantu abagamba nti mikwano gyange sikugambangako nti mikwano gyange. Wabula nkyasirise gwe nninda we naatandika ojja kundeeta wano. Sinze kwogera ku personality z'abantu be sitagambye. Gwagambye nti nina obusungu ku Alien Skin. Ne nkugamba retrieve that question toddangamu kirowooza. Ti wisdom nsobola okuba n'obusungu ku Alien Skin. That guy asobola okuba nga nsinga oba musinga obukulu ne muganda wange nze ndi ku lugendo lwa kulwanyisa Museveni. Kugaye ndi mu kuwandika katabo ke bayita Surviving Yoweri Museveni and the murderers mu Uganda. Kakati tondetera nawe bamayina badde ngamba mu wano ku live eno Kaye alien omwetondere mwesonyu oba njakuvuma Kabaata. Oyagala nkuvume Kabaata. Toddangamu okusiriwala okuŋŋamba neetondera ani. Gwe Kabaata toddangamu okusiriwala okuŋŋamba okwetondera ani. Toddangamu Kabaata owulidde tusigale nga twogera.
Toddangamu okusiriwala okungamba okwetondera muyimbi wa Uganda. Ani gwe wali olabye nga neetondera gwe mwana? Olaba seto Jeff yampita n'angamba Kaye ng'akyali ne Shiba nga nakola video n'aginteerako emunyonyo. N'angamba Kaye wayogedde ekintu kino naye mu butuufu omuyimbi wange kyamukoze bubi. Natuula bwe nti n'ekyennyanja ne kinnema. For the respect Jempa Jeff Chiwa, from that time natandika okukola kye bayita stade ku Shiba. Kyova olaba abaavuddeyo ne bagamba nti Shiba si muyimbi, n'ababuuziza Shiba muki nansi kiki. Kati toddangamu Kabaata okwasama nti neetondera omuntu w'emakindye naawe naddala nga muyimbi okuggyako misaaki. Toddangamu natekutyenena, toddamu kwogera ku muyimbi wo Gasiya. Sigaze omuyimbi wo nze simulinaako buzibu. Kyenkugamba yayogera statement and I've been consistent. Sirina buzibu n'Aliani Skin. Wabula mugamba question eri yankola bubi. Osanga nange yanyiiza bubi. Sirina buzibu n'oyo Guy. Mwe mukole ebivulu byammwe, mutegeke ebivulu bya Champion Gudo, mutegeke ebivulu bye. Wali ondabyeko nga nkuba Champion Gudo. Ali kyembuza Kaye. Kaye oli wafanya base. Kati kankubulire nti oli wa Firebase. Lwaki wanyiiga nnyo nga oli ayogedde ku bintu bya Firebase? Bwe okimanyi nti nno Bobi Wine, I'm his brother-in-law. Did you know that? Mbadde simanyi. Kakati woba oyagala genda obuuze. Kubanga abamu munnaye bagamba tubeesibako. Gwe genda obuuze mukyala we, buuza Dance Vibes, buuza Eddie yawe. Kati ongambe nyiige nnyo. Gwomanyi Bobi Wine byankolera. It's my brother-in-law, a real brother-in-law. Kati abamu baasama kubanga baakajja mu butaala. Baakajja mu Celebrity Life. Nze nkugambye mu senior fire yanguza Land Cruiser yasooka yali Tabule omumanyi ebwayise. Tabule bamumanyi. Yoyo Guy alinanye Christian Life Church oyo ayineze emmotoka eziriranye eyo garage. We wali okola naye nga tomanyi bagagga baawo naawe. Nze nasooka jjejjo okugaggawala. Ene wali tovuga mmotoka. Nze nasooka jjejjo okugaggawala. Gwe genda omubuuze twagenda tuteeka vumba. Kati ate oŋŋambe mu ebyo. Kati baŋŋambe bansange nga nwana naani. Sirina buzibu n'abayimbi bamu. Kati oluli ekyogambye kati Kabaata omanyi tulina amawulire bannamawulire b'ennaku zino. Kati olaba Kabaata obadde tokimanyi n'akigambye okukimbuuza tamanyi mbu lwaki nanyiiga nnyo nga siri wa Firebase. Who told you? Nze kugambye Bobi Wine is my brother-in-law. Kati okitegedde revise what you are going to ask me. Kyova olaba nze nagamba muzeeyi wange Sale nti nyina conflict of interest. Sisobola kuwagira. I can no longer support NRM nga my brother-in-law yesimbyewo ate nga mukwano gwange. Okitegedde kati maze ebbanga nga nkyogera naye munange waliwo eyaze n'agamba live nti mbeesibako. Kati ekibuuzo kiri nti omuntu oyo andabye emyaka over 2 years nga Sale muyita muzeeyi wange. Omuntu oyo nga takyogerangako nti mwesibako. Kati Kabaata musajja gw'otegeera. Omuntu oyo yatandise okukyogera nti neesiba ku Sale. Ekibuuzo emyaka giri gyonna gyandabye nga nkyogera. Kabaata oli musajja mugezi lwaki yali takyogera? Nange nawali ngamba taamale mubadde naye ebbanga ddene lwaki abali takyogera. Wuliriza toyogera amannya mpuliriza. Ekibuuzo Kabaata. Don't fucking send names here. Oli Kaye wisdom. I want you to concentrate. Nkubuuzizza toleeta personality gye sitayogeddeeko. Saagala otunde nnyo gundi live yo. Kubuuza ekibuuzo. Kabaata omaze nange ebbanga. Kati Kabaata nga mmaze naawe ebbanga ng'oŋŋamba oli mutabani wa Jackson Ssennyonga. Ne mmala naawe ng'okyogera emyaka 5. Nga tubeera naawe ku TV tutambula tukola live. Nga naawe okyogera. Kaakati ne tutabuka n'ogamba Kabaata yeesiba ku Jackson Ssennyonga. Of the two is more stupid. Kaakati Kabaata toddamu answer eyo. Naye nche I'm composing myself Kabaata. Nze nazze wano ku discussinga me. Nze omuyimbi ne waba akubye hit. It's me, I'm a hit. Nze byenjogera oli asoro kati Kabaata. Nze wemba ngenda Bungereza na Africa Band. Promoter n'atatuukiriza bye musabye.
ne waba yansasulako sigenda bwe mba ngenda Canada oba America sigenda ekibuuzo ndi muyimbi nedda Afrigo Band twaseringa show ku Santon ku Sky Hotel nejjula nga ndi nabo kati tongamba kati ongamba omuyimbi ng'atenze nkola bye bakola bantwala ku show nga bansasudde mbadde Bungereza ng'abantu baagala okundaba Richmond n'agamba ayagala okulaba Wisdom ajje ku lunaku bwe luti wagenda kubeerawo babacu sasula genda obuuza kakalaamu twakola show 2 olunaku zaali 2 kwa abantu bajjanga bangi kakati oŋŋamba nti waliwo owakabi asinga tuli mu show business oli waba yakafuuka owakabi nga yakava mu garage that's okay fe tubadde bakabi since senior 2 paka kati kyobola nkugambye kyaliwo owe Kampala gwe ngenda okwesimbawo okimanyirwa kwa tokyogera asula mu nyumba ya Mary yakyambadde ennakawa inze yange eri Kampala nze nagizimba nga saagisikira of the 2 ani kwegamba kabaata nze sitwayinga bulamu nze okuba owakabi tekinneetagisa kulya nkwacyo oba kunywa oba kufuuwa njaga oba kukola ki nze ndi mukulwana na Museveni era amunkwata jeeke gwe nja okutusaamu ekitiibwa kati ate tondetera bamuuje eki Kaye lwaki gwe tosooka n'omukwata jeeke gwegenda omubuuzo ogwasembayo kyekyaliwo bwe byenjogera olowooza tolaba nti mukwata gwe tolaba nti kati atambulira ku makamberenge gwe tolaba nti atambulira mu kumakamberenge kati gwe kyogere nti Museveni atambulira mu kumakamberenge olabe tove ku zino TikTok zewewanisa gwe musajja ffe tuli mu kulwana na bali basajja okitegeera kati ennaku zino atambulira mu buuma bwa mberenge saagala ondeetere bantu wano ng'abo baleese buleesi gwe balinde gwe kankubulire nze ndina okulwana na muntu gwonnema mu bino ebigambo tuli Uganda nkulidde mu ghetto kyova olaba nze omu we yaŋŋamba emakindye ne mugamba gwe kati olowooza nabadde musiro ogamba alya ni skin nti jangu okubenze gwe musajja fe tukulidde wano mu kye bayita violence no problem nze kyova olaba nze numba ati on risk byonna tubikola byonna ate tubimalayo byonna nkiddemu byonna you can decide to become my enemy ate ofuuka my enemy fe tetusonyiwa okitegeera muganda wange era kyova olaba kabaata gwegezaako gwegenda obuuza abaali bafuuse ba enemy bange I've survived myaka kati ngenda mu 10 ebwayiise naye sikolangako nga bankolera Zebula yali anzigala ekamo kyatugenzeeyo makinde tukulidde wano mu kisenyi genda mu kisenyi ombuuze kati ng'omuntu ajja ateekawo essimu mbw'alumba Wisdom kiri nti tuba tuwefutte ba enemy tujja kumalayo okiwulira Kaye Wisdom kasooke tukubeko wano ku bulango katono onanzikiriza okukuteerako abakubuuza ku bibuuzo bulango ki bw'oyagala okuba buuza bibuuzo byonna azze kumbuuza bibuuzo gwe mbuuza by'oyagala byonna sibali gwe buuza ngamba abalabi kuteerako abalabi bakubuuzeyo ku bibuuzo nga ate omulabi omuteekako oba osoma kibuuza awo nsobola omukuteerako saagala ng'omulaba mweraba saagala awandiika wayagala okumbuuza ekibuuzo kisome singo baawula nga tuve wali olutalo we lwatandikira nga Junior abuuza kiki alien teyakola ekitasobola kumusonyiisa ng'ate osobola okulikonsayiringa ne Bebe Cool awo ebisongovu ebyasinga okuva weebale nnyo ewasinga okuva ebisongovu naye ndowooza kino kati era ndowooza era ne Kaye muganda wange nsobola omugambayo ekintu kimu at times tubeera forced okukkiriza ebitakkiriza naddala nga naddala ffe abakolera abantu analyst e Kampala be bamanyi lwansonga Kaye tasobola kuanalyzinga nsonga yonna nze mulabye ebbanga lyonna bino sibyogera lwakuba nti ki omuleese wano omubuuza ekibuuzo kirala animya bye Boston animya bya Germany animya bye Bungereza abaana bali mu comment section bamugamba oli off topic kati ola alongo bwate bwabadde
bamugamba yogera ku nguudo kale enguudo ziri awo naye ate embizi zaali zisala wali obumi bwali buzaala embata zaali zibiika eva abeera off topic just kwasama bwasama Kaye, talina kangezeko. substance Kangezeko kunoonya Kaye. Musajja mukulu oyo tubuulira mubuulirire ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina. Eŋŋoma ntandika okwa ensonga otuuseyo Kaye mutabani wa Gundi anyaseiraka buli kaseera tayagala bebe kulu Junior yamubuuziza ekibuuzo wabadde oyagala ki ku birthday party ya bebe kulu mbwate oli muganda wange mbwate buki ate omulabewo gw'obeera naye lwaki bajja ebifaananyi bya alien skin nawe ogenze wala nnyo Barrister Tino. Bobi Wine yavaayo n'agamba omuntu omubi aba mubi ne walituula ku sowani emu talifuuka muganda wo. Kaye waba agenda ewa Bebe Kulu nga Bobi Wine takolagana na Bebe Kulu kiba kikulaga ki? Agenda ewa Bebe Kulu wuuyo ayogera ne ku musalimusa ekitali kibi. Niye tereka kulimba abantu otuuka n'ewa Bebe Kulu. muganda Muzike mbwa yapate waliyo yogenda kumba ku mukolo wazika enseri mu kukungubaga embwa ya Bobi efudde tuli maziga gw'oli ku mbaga oli ku birthday Kaye oli ku birthday ng'embwa ya Bobi Wine tuli mu maziga tukaaba kiraga ti oli mubi nnyo ogwo gusajja gufu nnyo double standard zikabaka abantu zebayolesa zikwewuunyisa wano bajjayo ebifaananyi byatumwebaze alien skin we yagenda yo kugula emmeeza buli omu kyekifaananyi kye yeesibako lwaki yagenze watumwebaze kati gwe Bebe Kulu wabadde oyagalayo ki gwe tumanyidde ddala lukulwe nti tayagala NUP tayagala NUP tayagala akyukakyuka ekitali kibi kundiza principle yagamba omuntu omubi aba mubi ffe tukimanyi nti Bebe ku Bobi Wine tasobola bonga ku Bebe Kulu okola ki ewa Bebe Kulu Kaye muntu kuliriza gwe Kaye muntu agamba mbu wa NUP nga meetinga Ichuli ne Tamale Junior kati sente z'abalemezza okukwatagana yekyanze kati avuma Junior omugati gwaganye mu kugaba n'obulungi kati mwevuma muntu kyo wa NUP asisinkana Ichuli muntu kyo wa NUP asisinkana Gundi Tamale Junior muntu kyo wa NUP mubuuzizza ekibuuzo wabadde oyagalayo ki ewa Bebe Kulu ekibuuzo kyamulebye okuddamu ng'ali mu kunanaagira bw'oleeta obujulizi nga ngamba Bebe Kulu simwagala bw'oleeta obujulizi embizi double standards abantu ze bayolesa mu Uganda kikwewuunyisa olugira nga beefula ababbebe nkubuuzizza ekibuuzo Kaye ali mu Uganda lwaki tali mu woba oyagala okumanya mbu Kaye musibu nnyo ebigambo byayogedde byogere wano nabo batebakunonere mu bbanga niye byogera gwe byogere ebyo byayogedde gwe byogere byava okwogera wano mu Museveni biki byogere Kabata lwaki Kaye tali luwere eri Mr. Moshi be bali eri Bobby lwaki Kaye si yali akutte omuzindaalo abaagala ennyo Bobi Wine lwaki be bali Kangezeko kumyawo Kaye bani bafulu figa ba DJ Michael ba Big Eye we bali bagala Museveni temwabala banga bagenze engulu nga bali ku treke basiba baogana buli lunaku nga baoganira muntu waabwe lwaki Kaye tebabeerayo mu struggle babeera eno ku mativi kwasaamirira kwefula bagala vane kweto wana muntu ayogera ku gavumenti asibwa Kaye lwaki tebamukwata abyogerera na mu kamera uyo mbega bannange bavubuka bannange mu byaga mu politics tetuli ba TikTok Kabata nze ndi wa katibulire buli muntu ali ku President wange ekibiina kya chukubuli oligamba timo ya ngamba kibinyo kayoli mubi ku radio nga yasama nnyo ng'ayogera ku gavumenti wallahi abasinga baagala kibawani kw'omukono gavumenti omuntu oyo wuliriza gwe Kabata wuliriza alien skin gwali mu kukuba alien skin tayina buzibu alien skin ayina ebyokulabirako byakoze nga ate si munnabyabufuzi kati Kaye kino njagala nkigambe alien skin ayina amaanyi okusinga toddamu n'omwegerageranyizaako va mu byokwogera alien skin brand Kaye ne woyita mu kibuga teri akumanyi
Kaye teri muntu asobola kukunganirako nga alien wakikola. Ensalwa zijjeewo. Yes, mwasoma muli educated naye omukisa gw'omuntu guba mukisa gwa muntu. Level alien omukisa alien gwalina toli gufuna. Omutima alien gwalina oguyamba toli gufuna. Alien we yagenda e Dubai yazza abaana 10. Kaye wakakola ki? Alien oyo gola bajja abaana mu makomera n'abamutambulirako abo boyitanirule. Alien gw'ovuma alabiridde eggudo okujjako abaana bo boolabirira wakalabirira bameka. Alien oyo gw'ovuma ayambye abantu bangi ba street kids nga tumulaba abawaggwe wakawa bameka. Yeyogeza nnyini mbu alien mubi. Alien gw'ogamba mbu yavuma bebe Bobi Wine. Bobi Wine yajja n'agamba mbu alien onvumye. Oba yatutabaganyanga kwegatta mmwe mutwawudde. Tugenda mu kalulu muli mukwawula bantu. Bwe yagenda mu Europe yatuukira mu kiyumba ky'abamalaaya kye yasooka okulambula. Omwana Kaye babeerawo okukuba kerere babalabe babawe ssente bye baagala babeera no kwasamirya babawe ssente genda otunulira abantu bonna abali ab'opposition ab'amaanyi bawanika dde omukono gavumenti n'ebajjamu kati Kaye obugwagwa mu busigaze ku Facebook mubiri bisanyika Kaye walaba alien yamulabanga bloga amulabanga bloga nti alien yagenda mulyako ekifo. Alien si bloga muyimbi. Alien si mukulembeze si politician muyimbi. Kati go olaba alien omulabanga bloga mbu agenda kulyako ekifo. Si we biri. Alien muyimbi naye kubya omwana n'okuba omwana ku ma TV n'omukuba n'omumalako emirembe bantu mwe mutumazeeko emirembe ate nze we Rama matokaba Rama amala matokaba abasajja bano mwana batokaba mugana wange kawata Katonda ya Tik-Tok twandiyogeredde wa abasajja basobola kutyaza ku TV zaabwe tebasobola bakyuse balina nzikirizanga zaabwe tebasobola kwita ze nkubuulira gwe genda otunulire front abantu ababeerako be bamu genda ku mikutu gyonna egya television abantu ebakyaza be bamu bakyaza abantu bayisawo agenda zaabwe okitegeera mu Uganda nze gye mmanyi timo buli muntu akuba kerere abawanika mukono gavumenti emulabe muwe ssente. That is it. Ekyo kikubuulira bavolongotono tamale oyo tiamale yatandika ali wa side eri na deri bafulu figure yatandika ali wa side eri na deri ashibaga kato yatandika ali wa side eri na deri Uganda buli muntu akuba kerere ajikuba kuwanika mukono bamuwe ssente bamuwa ssente nga asirika tadda mukogera kigambo n'ekyo bano bakayabe efula wa struggle lwaki tali luwero esawe n'abaana bali eri bali mu bobi Kaye ali luddawa ali mu mbizi atwasamirira bali ali mu bbala gye bakyusize eggwanga eyo mu bbala gye atudde mu buwala gye bakyusize eggwanga bagenda baseno ne bamanipulating abantu ne bateekamu ideology zaabwe nasigala ng'ali ku biyawe gwe n'ogenda eri n'osiriwala okitegeera wemba mwagala struggle mugende ku front line bana abasajja balotesera okuba Bobi Yanga kati okuba otya Bobi Yanga mazima liyali Bobi Yanga ani atamanyi Bobi Yanga kyakoledde struggle Mighty Family Sami ani atamanyi Sami byakoledde struggle eva babeera ku front line ne babasiba mu makomera ne babajjayo ani yali asibye ku Kaye ani yali asibye ku Kaye ani yali asibye ku Lumbuye ani yali asibye ku Malutiseka mumubeereyo mu bitebe byammwe nga mwogera abaana bali ku ground bali mu kukola osegera nkugambye balaze babodegadi Bobi Wine nga bonneefuufu bajjudde bali mu matu balese famire zaabwe waka osegera baleseyo abaana bagenze ku struggle batambuza njiri oyo ye muntu ali mu struggle eyaddala si gwe atudde mu bbaala kati Kaye abadde ku live ali mu makage tomulabye ali mu makage wali mukolera struggle ye waliyo omwana ali ku front essaawa eno bayiza n'omukuba tiyagaso oba okumusiba okitegeera mulekerawo okutumanyira mugende ku TV zammwe gye babaweera platform gye mbeera mwogerera wano ku TikTok waliwo abafugawo si buli omuntu eyasamirawo kati abadde wano mutateekako bantu olwo muteereddeko abantu aba naddukirawo emisinde jangu tukutokose jangu tukutokose okiwulire
Ome Saimo tukwaniriza. Saimo go atandise olutalo. Obusungu ngabu. Tetuba ngakoba Saimo go atandise olutalo. Olutalo lwa Kaye ne Junior lwatandikiddewo. Olutalo lwatandikiddewo. Ne Kaye ebigambo byabadde ayogera ebimu byabaddewo. Kaye kyemmanyi gy'oli olaba naye Kaye TikTok bwe tukyaza abantu tuteekako abalala nga bw'olaba ntaddeko Saimo n'abalala. TikTok weebeera, TikTok tebeera nga TV nti gwe bantu balina kulaba mwe ababeera awo. Kati Kaye tonyiiga TikTok bwe tukola tuteekako abantu ne boogera ne muwanyisiganya ebirowoozo so tekiba nga TV nti bakuteeka kusanyuka. Kaye mbadde naye Kaye wano ne mugamba Kaye TikTok tuteekako abantu kakuteereko n'abalala tuwulire bakubuuze mukubaganye ebirowoozo. Tasobola bigumiinkiza tannayiga TikTok kale tannayiga TikTok Kaye ajajiga byapaka TikTok teyita nange enjiganjige. Kati sofa olutalo nze ndowooza Kaye ne Junior ba Luganda naye tukkiriziganye nti bayinza oba bayawukanye mu birowoozo. Kaye ayina nze ndowooza bwaka Florence Rukundo nali ngenze ku record wali ekamoja nga tunyumya ku bintu bya Yunaga ekibiina ky'abalokole kati mba njogera ebigambo Douglas najja n'angamba ebigambo by'osolo byogera ku TV ne mugamba yenga nze simanyi nti agenda kunteeka ku mpewo n'agenda munda nadda nanga mvubuka jangu yanteeka munda nga bwe nali ye yasooka okumpa show ku TV ng'eri live ne wenkeera Douglas n'anvuma Douglas ku lw'ekitiibwa kye muwa platform gye yampa nze nganze nga maama wange yankuza mukyala Muganda Douglas sisobola munyega kubanga yambeererawo kugambye Kasuku si kyali wange. However Kasuku nze yo ku ddembe ng'ekyali ya Kalimu waliwo we yanteeka abantu abamu tebamanyi nti talk and talk Kasuku yagikolanga ne Straka tebakimanyi kwaba akajja mu media nga naye Kasuku anyigawo. Kabaata wana abantu musobola okubanga musudiya naye nze mbawadde ekintu Rabadaba ali Bungereza kati Rabadaba si yafumita omuntu ekiso. Rabadaba company zonna by that time Namutieni yamuvaamu nga bafumisa Gaye abantu abaali batambula ne Rabadaba kuliko yafumita omuntu ekiso. Rabadaba teyadda ngulu. Kakati nze mwe mba mulina abantu bammwe munnange nga temubawabula nze sina buzibu. Kati Kaye kye tugenda okukola nekiri Kabaata nekiri ky'oŋŋambye wabaawo abadde takimanyi ky'oŋŋambye nti lwaki kyannuma nnyo ng'oli alumbye Firebase kansubire nti ansa ngibawadde. Kati Kaye kati tukole TikTok nga bweyina okukola ngenda teekako abantu abalala ngenda sooka nkuwummuzemu nteekeko abantu abalala Kaye TikTok giyige bulungi ejja kunyumira bakola batya okuvaako Kaye. waliwo aŋŋambye mbu Kaye mbu nagwa dda bwagwa n'ekirala bayirawe kutereko ku bantu abalala n'ekirala lekemu ogenda teekako abalala oli mu bantu bo baabo abalala n'ekirala kako Kabaata tojja leero byonjigirizaako bimala kano kino kankiddemu nze bwe mba ndi NRM Mooro anti ngenze nekola wano bwe mba ndi Mooro ekirungi sekerangako kukugamba mbu siri Mooro gwe kati mpita NRM Mooro and I'm proud of it. Omanyi buli ayogera ekintu kye bataagala nga bamutuuma kati goba ogamba ndi NRM Mooro munange nali Denmark Germany no Netherland waliwo omusajja wa Nupu nze nali manyi nti era yasiba ku kitebe kya Nupu bamuyita Julius omumanyi mwira nsanafu n'akola vidiyo ng'agamba
nti Muhoozi yampadde obutwa era nina passport ya red. Kati Mama Susan yali mukyala wa Dr. Nico. Mwami oyo Dr. Nico muzungu ayambye nnyo struggle. Ne batyo okundagala live naye nga ndi waabwe ntudde bweti tugenda kulya. N'amala najja Mama Susan n'angamba Kaye waliwo omuvubuka bamuyita Julius Miransanafu akoze live n'agamba nti wazze tuwa butwa obutambuza bambi wolaba live eyo tonyiiga. Ne mbagamba yeye mujindageeko omuvubuka yayogera bye yayogera nga simulabangako simumanyi nga simufollowinga. Naye ekyomukisa omulungi Mama Susan be balina passport yange nga nyina ofuna ticket ezijjawo paka Germany. Kikino kyengezaako okugamba Kabaata mmanyi oli bubi nnyo ogenda kuleeta abantu nyamugoyi eyaŋŋamba nti ndi mmoolo bwe twali tujjayo Seggirinya mu kkomera abantu ba Nuupu baakuba oyo omusajja embooko Kayemba Solo ye yamutaasa nga bamukuba olw'okwogera ebintu by'ensimattu. Wulira Kabaata munnange buli alowooza nti kyantuddemu nze tekintuulamu tofaayo ngoba bulungi ngoba bulungi ngoba bulungi Kabaata n'oli yennyini waagamba nti njiika endusu kasita yayiika bbi talina malusu. Kati Kabaata munnange ffe weetuli ekyo kyekyo so bambi temumala budde ndi munyampi ndi weenaale ate kati bwe muŋŋamba nti ndi mmoolo muba muwakanya oli yaŋŋambye nti neesiba ku ssale waliwo yagambye nti ssale tammanyi naye ate kati wano ndabo baŋŋamba nti ndi weenaalemu iye ate kati ate eri baŋŋambye buno mbeesibako bwesibi. Mweraba oba kati mbikolera Kabaata kale mbeere bulungi. Bamuyita Kaye Wisdom kayaganya omuteekako omuntu omulala kayaganya omuteekako omuntu omulala naye oyaze si muntu mubi Kaye. Mwami Roni obadde ogamba Kabaata nze mbadde nnyumirwa kulaba naye ate anti wabaddeko mu request esaba oyinza obutalowooza nti mmanye Kaye bwe buzibu. Kakati ebintu bino mbadde saagala kubaako kyenkomenti nga tugende n'embeera eriwo. Kaye nkulamusizzaako muganda wange simanyi oba wankooyera ki. Saagala kubeera involved olwaleero ndi mulabi leero mulungi nange kampulirize bye muteesa tujja kugendera awo. Weebale nnyo weebalire ddala. Okay. Kale Mwami Roni. Roni Samukyawa Kaye abadde atidde sitidde abantu njagala bawa mirembe. Roni makanika Roni Samukyawa ne Roni kasita munnange watandika obutanjagala na ssente zo munaye n'ensirika era gye wansuula gye nkyali. Naye nga nkwagala nnyo mwenna abantu b'e Boston